Katonda agana okuwa omusaba wale bichichi ekikugira mbongo kufuna obujasi bamasinali kubanga najo myoyo tikati zendi mwoyo kati zeke nyini mbajemba ate zeke nyini mba mwoyo bajembe libaitani kasambula bajembe libaita kasambula amayembe gagwe ddalu amayembe fege tumanyi tegagwa ddalu nega kasambula amapya gala kagagwa kadi ayulia alekana amayembe gana amapya tegati anjiwa batugasa mu chachi wofa togenda mu ggulu ogenda osigalako kuno ku nsi ensi yeggulu ku MR live kwetuliwa ku Metani Club live kwetuligwe mwana Katonda aliye atugoberera wasibye otya obulamu bugamba ki amanya mapita Metani Club bongo oba Rima Sam let my people go campaign je tuliko ku Labong Child Foundation emachindye tujitwale Kamengo awono we tugira maso go tukwatireko ku mwana Katonda aliyeyo obwana betujja ku street buno tubokunganyize mu kifo ekigazi mwe busobola kweyagalira ekifeso buyambako okuyiga nga ddala buyiga sikuyita bwisi mu system tulina ebiroto binene nnyo ne tusaba bituukiza ne tuli naawe wetwegatta tujja kutuuka wala era nze nsuubira nti gwe naawe tunajja nze naawe bwe tunajja ku mmeeza emu tulituukiriza ebiroto by'abaana baffe n'ensi yaffe Part of Africa twagala Part of Africa nga ddala tekoma mu mbeera ya budde nenga n'abantu abagibeeramu bagamba nti weewaawo Yes, bamuyise General Kasambula me representing Metani Club bongo tulina yera kyekimunga we yatulesera twagala tulise emyoyo jamwe mu abayuti abali eyo n'abatuze n'abana Uganda emyoyo jamwe walo kyegira kinga yensonga lwaki tuli mu kamera ya mu wano kutulabako tusobole okuwanga mufuna information yayo obafunye omukisa okufuna kukula ku mwoyo be bafunye omukisa okulaba ku mwoyo gwa Kasambula kubanga But you are blessed. Kasambula, anti sina my introduction no yingirawo. Badencha is our project. Anti bachaziza moyo, gono moyo. Ajukiro moyo bampewo katempo je kanga bwe kanzinga etuse. Tomanya jeva, tomanya jedda, na yatengo jirabe kolachi. Natenge kufuye kati eno mpewo lina moyo. Akaviri Valentine yatuse. Si Valentine. Wakera birako balizi ku Valentine. Sina love Valentine ibiki. Anti ndaba ka black and red. Isonga muchimanyi nti nno. Tuli ba myufu, tetuli ba brown. Toina mukwano. Moyo taba na mukwano. Anti moyo taba na mukwano mukazi wa Katonda. Ali mukazi wa Sitani. Ali mukazi wa Gabrieli. Kiraga. Akazanyo kansa ko mukwano. Tesiri mukazanyo kansi justi. Myoyo jamwe ensonga enkulu kyegira kinga jijudde siasa mungi abise myoyo jamwe katugotagala tumubajjeko ne propaganda then musobolo kwambala galubindi mulengere obwoyo emyoyo ejirimu obumeke bwe muwangala nabo ibali bwe mutalaba ensonga ki Metani Club bongo atulesera ku Mr Live tube nayo tubambaze galubindi ku myoyo jamwe MR live Metani Kasambula omusajja ono naye ebitu byayambalanga bya bbeeyi nnyo ffe tatulese wala nnyo t-shirt ya bbeeyi ate eno kodulo ezaggwako anti buli omu alina gundi wakola kyolusoba gwe ekiroto kyo kyakuvuga nnyonyi ng'oli ekiroto kyo kyavuga mmeeri naye byonna bidduuka byaki byamaanyi naye enjawulo yo navuga emmeeri nti akiringa ku mazzi n'ebyennyanja aloba n'akola atya naalya kati gwe ate w'ennyonyi tosobola kulya biro n'okkomawo wansi enjawulo gy'abakusinga gwe sente zo ziteeka mu bikomo aziteeka mu lubowa nedda ssebo oyo musajja wa myoyo mulyannimire mutabani wa Sikola musajja wa myoyo sente zaziteeka aziteeka mu bikomo atabiriza myoyo Kanada kufa bambala lubowa naye waliwo ekintu kye natuddewo n'endowooza jjajja baamu waliwo akayimba ke bamuyimbira bamuteyaba bamulanga bwerere bamuteyaba okitegeera kiki kye bamulanga bamukuba emiggo bamukwatira mu bubbi bamukuba essasi mu kyenyi
ne bamutta we bamuttira era bamubombawo waali uliriza wala batabimanyi bali manyi ate uliriza bamu anti nga tinatero mutta eyamukube essasi aba w'amaanyi osinga bamu waki tetukkiririza mu yamukube essasi kale n'abamukuba emiggo baba b'amaanyi okusinga bamu kubanga nze nzikiriza nze obuwangwa n'ennono nti emyoyo oba emisambwa tewali agisinga maki ng'ogyeko Katonda abantu tebasobola gisinga kati bamu wabanga yakubwa emiggo abamukuba betwandikiririza b'amaanyi osinga bamu babitugamba kuba kuno kye batukweka bamu oyo baveeyo bamunnyonnyole tuli naawe kenyini Senkulummandwa buli annimiro ga batunyonnyola bamu nabalaba mumanyi njagala nnyo ekituufu kyova ye nkyagaanye omukkiririzaamu ate ng'obwona obukomo bwe si bubwe buno gino misambwa gino ddungu kayizi kiwanuka bamu taliiko bamu olina bamu abanywi b'enjaga bamwagala nnyo kubanga yali nga ekikoola akikuba walagi bamu yali mulasita naye bamu oyo bw'abanga teyali mwoyo nga yali muntu sigenda mukkiririzaamu kankutangazeemu tugende gogede ku bamu mu nnono zange ne mu byawandiikibwa okimanyi yabatiza Yesu yali mulalu mbuuza batya Yowaana omuki omubatiza bagamba yali abeeranga ku ttale ng'abeera mu maliba ga ntegeesi byalinga muki naye ate najja n'abatiza eyakola ebyakabi akola kadde obudde yali mulalu n'enviri bagamba noyinza sitori ya Yowaana omubatiza yali mulalu ng'abeera kuki wabeera ku ttale Yesu byamaliba kati ng'amanyi obwakabaka baza kati kankuwa true story entuufu kati deni oli myoyo kati kankuwate mu byawandiikibwa kuba tebina njawulo naki na myoyo Yesu yabatizanga abantu naye yafuna amubatiza Yowaana omubatiza yasooka obatiza Yesu kati eyo yali pulani yali parable lwali lugero oli Yesu yali muyeekera nga yeekera bwakabaka bw'Abaloma kati kyengezaako okugamba nti Yowaana omubatiza ge bagamba ye John the Baptist yali mulalu nti omulalu yatambula obwakabaka bwonna n'abumanya n'amanya nti wano buli wamu ng'atuuka nawe yajja kibagamba okubatiza Yesu yalambuza Yesu obwakabaka kyobola Yesu we yajja buli wamu yali atuukangawo nga takubwa ku mukono ng'amanyiiwo kati abayita okumubatiza tekwali mubatiza mu mazzi omulama gwe tuliko tukulaga nti ogambye oli omulalu ani baamu negamba mu baamu mulinayo omulalu naye no mu Bayibuli bawandiika waliyo omuki omulalu kakiraga ennono n'eddiini byonna byebimu nefe abireetamu okubyawulamu nimaliza mulya nnimire sikola mutabani wa Sikola kali smart naye nkubira omulanga gondi nkubira omulanga abapoliisi soko owulire yakudduka ku mulamwa gwa baamu soko onteeka omuzindaalo bakubiddeyo mbakubira omulanga abapoliisi soko owuliddeko mbakubira omulanga abapoliisi mbakubiramu omulanga nga we bawulidde ndi mutabani wa Sikola mulya nnimire bayina ebimotoka ebibeera ku poliisi ebyagwa ku accident abantu bananyini byo ne bafa mubeeramu ebimotoka nga byo nazaako bunaza nekidda ku kkubo bannaye bampeeyo kimu baba n'emmoloka benzi abo badde bakubira mulanga nkagiseewo kabadde kalangu katudde ku baamu tukomewo ku baamu bamukuba ani yakuba baamu essasi kati anti oyo gwe twagala onoonyerezaako eyali mukuba gwe tuba tukkiririzaamu aba n'amaanyi nosinga baamu tuyinza kukuba musanvu okuba otya omusanvu kati oyo baamu simutegeera bulungi ekitegeera gwe batuuka n'okukuba nako obadde okimanyi ne Dawudi yakuba Goliyasi essasi mu mutwe gwa kayinja kaliwe kati okalaba nkakuba ove mu bulamu bw'ensi okankuba kakuba ebimaliza tulabe ekitegedde kale ebiseera ebyo bali tuna n'ebyombo byaliwo tebintu ebyo byaliwo yamukuba ssasi ginaga kunuuwa tikubyamata sitole we yaleeta ekyo yakubira mutabani waweereza ekyombo bintu biwanvu inside the story byonna okumanya ensonga lwaki tuli wane tuli ku ne Mr. Live Metalikira Bongo nga twagalamu abayuti musobole okumanya bye mutamanyi behind the scene kubanga twagala mwambale ebitangaaza by'emyoyo gyammwe mulabe ebiri munda inside the story bye babikidde ebbanga kubanga
byalinga webyo byonna ebijja bibye tulaba kati byaliwo bikoma obukomi olugero banege mazima mbalo bye babise bagamba buli kiri mu Bible ekyawandiikibwa buli kiri mu Bible lugero buli statement gyolamuize parable kali kirago ezibanga ngero ole kire mabega wazo jaso nakubiwa budde kati gwawa olunyiri olwo olw'envuumuulo bonoonya envuumuulo akayinja nga noonya itikani kano nga wokalaba nkakubeko kakube dima twakolanga empanda baziyitanga butida oba ozijjukira twagakubisanga bunyonyi kyagana obulamu obulinga bwakanyonyi timaiza lyali sasi yali envuumuulo kuba kati eyo mboosi anti ebyo Bible tugamba yali envuumuulo ate omulembe gwa Dawudi ogwo emundu zaali tezinnakolebwa mulembe mwaka ki byali tebinajja ebyomwaka kale ekyombo kyava Nuuwa kyalugamba balinnya eryato kasambu lyali kyagala bigamba bukyo akaso kyambu Nuuwa negwe sitaani yali w'amaanyi oyefuga ekyalo yalinnya lyato eryo nani sitaani ate nga linoonyamuki kati gye yaddukira n'atazikirira mwoyo sitaani mwoyo basobola okusingira mu nnyumba eyo matwalego mu kibira kyo ensi ya sitaani yagivuga bagimukwasa gwakubiriwe bagimukwasa wakiwe kikotoka kunziza nyumba emyo mpozi tuli mu nsonga za mwoyo sitaani omusindika ku nsi kujja kukema gwe nera waba takemyeko bamuvunaana omusango lwaki natolina time amakinga sure nti tolina kufa oza katonda ayagala kutta kutwala eri tawagala ku nsi naye sitaani anokulwa noleme kufa akukeme buli akukema eri nga asasulwa kyekyamusindikibwa ku nsi kukema tolina kugenda mu ggulu ng'oli mutuukirivu nera bulogenda mu ggulu ng'oli mutuukirivu katonda abuuza oli mirimu gikulemye okukola tukyusa omulala tosobola kukema abantu bange ojjukira batuula ku gundi waliwo akantu ke nazudde natudde wansi nenkalowooza okimanyi nti nno obugagga nteekateeka ya Katonda kubanga osobola obiteekamu amagezi naye nze nakula ndaba abantu abayinanga amaduuka ku byalo nga baagala obugagga n'agula ejjembe nkulaga ataagaggawale erirye nga yakaligula litandikirawo okutta abantu lyo likyankalana gwanaagaggawala eriryo bw'olireeta lisookera ku ekyo kukuwa bugagga abantu libatta luvannyuma naye gwobeera nago nga wagaleeta nga gasente ngate bo baleeta gasente go negawuguka negatandika kutuga bantu kati nebakugoba ku kyalo nga tonnagaggawala ogenda ogaleeta kiragalo empe oba okubanga oyingiriza abali babuyita bujasi bamasinali oba baleesa ate ngaolina ebibbo nennono kale ebituuka biyita amayembe obujasi tebukolagana na nnono nampe ngaagambye nti baamu ziri mpewo myoyo negala amayembe bali bamasinali kiddamu amayembe bali bamasinali ba Katonda behind the scenes era Katonda wagana okuwaawo omusaba waleeri bikiki ekikugira mbongo okufunawo obujasi bamasinali kubanga najo myoyo ate kati nze ndi mwoyo kati ze kennyini mbajembe ate ze kennyini mba mwoyo bajembe libayitaani kasambula bajembe libayita kasambula kyova nogomwezi ogumanyi ng'ayagala gwe kuba amayembe bagula magule gwe bakuwayo meka ati kati nze tebangula nze nsiima busiimi wantu olina kuwasiimye akufune sinnasiima nsiima busiimi najja kundaba nkugira mbirooto nzondootako era nze nfuna obubaka ngaondooseko nemmantu alwalina okufuna obubaka kubanga n'okubunya enjiri ya raga eri buli mwoyo ogwo ogubundabunda era nze bwondootako era mumanya waliwo ayagala okutuuka obubaka ensonga lwaki neera emwandooseko nembalootako ensonga lwaki tuli ffenna ne Mr. R live tuli naye because you have to send the information to the ghetto youth. Amembe kagwe ddalo kati opozi oli yayise ejjembe babuuzizza nze amembe kagwe ddalo amayembe ffe ge tumanyi tegagwa ddalu naye gakasambula amapya galabika gagwa kati kalulira ate kali amayembe gano amapya tegatyanjibwa kubanga kasambula
odimaliza wagambye mbu omusasi okugula ejjembe lye ng'aliise kumuwa bugagga ne liwunga liteka kutta abantu ffe kumuwa bugagga kati kyeva kubuuziza kibuuzo ekyo ti amayembe gagwa eddalu gawunga gazoliga kubanga soko muwa omuzindaalo ebyekika biba bigawugudde amayembe ngo nti agamayembe buli bujaasi tebukolagana na byakika bire byekika biba byawangibwanga nnono biriko emitango basaddaaka ziba nnyingi okuba nga weebiri ebyekika babeera baatuula ne bateesa mbu kati golo gwe musingi gwaffe gwe mulandira gwaffe gwe muki naye bali amayembe nsobola okugakubbako tujja gula olulala obadde okimanyi nti amayembe esobola okugabbagago ne gajja ewange naye ate nengakubbako nga wagaleeta gakolera sente nengakubbaka negakubba zona negazireeta ewange bubi nnyo nno ge mayembe tegalina sadi naye ate mpewo ebyekika byo bisobola obutabba ki ejjembe nkiwulira nnyo ng'abantu bagamba osobola okubba amayembe kati abalina amayembe waliwo ebintu bye beerabira ejjembe bw'ojja n'obbawo ng'ate eryo ejjembe weeriri oyinza okubikomyawo kati kireza gwe yagagula weerabira okulaamiriza nti tebababbanga ejjembe liwulira nnyo ekigambo kyo naye bw'otakyogera kyovulayo ejjembe bagamba lirina olugambo gwe bwe wali olireeta towaligamba nti saagala munkoleko ki lugambo ejjembe litambula na oda ligonda liringa musirikale litambula na oda naye ate bw'olireetanga laamiriza ebigambo byonna kubula mu kamwa soka otuula obisetinga oba tosobola kubyogera biwandiike laamiriza ogambe ejjembe lyange bwe bakukwatanga tonjogeranga lijja kiwulira era terijja kukola lugambo amayembe bagakwata googera nti ono yagatusinga waliwo eddagala erigoogeza nti waliwo omusajja eyajja ekwata amayembe naga nti amayembe gaali gayitidde okukuba abantu embooko ku kyalo naga ekikubya abantu embooko ku kyalo amayembe kigakubya abantu gagwa eddalu kyova gakuba abantu embooko ku kyalo ne gakuba buli muntu mbu gagwa eddalu anti bw'ogateekamu waliwo eddagala lyosobola okuleeta mu mayembe ne ligakyankalanya gagwa eddalu ekituufu amayembe gagwa eddalu gasobola ottabuka gatabuka kubanga eddagala lyoba waleeta eddagala ly'amaanyi nnyo kubanga era n'amayembe gakolebwa mu ddagala kati osobola okutabula ate eddagala erikamba okusinga ku mayembe okitegeera kati n'ogenda oteekamu ne bisipaakinga kasambula mugwa eddalu baani ogambye lijjembe kaze ndijjembe lino ery'omumwoyo nze ndijjembe lya mumwoyo nga litambulira mu mubiri sige gali agabali gebawanga nze tebampanga gali agabali gebawanga walogezeko musabo siri nyangayo musabo naye justirize gavumenti etambulira myoyo ebintu ebimu musabiro situukangayo naye nti nze ndiga gavumenti ndiwanjawulomu si enzo oligolaba bulijjo kale ndiwanjawulomu nti ebintu ebimu mbifuna bufunyi nti mpisibwamu obubaka mbifuna nga bubaka ezo limutume please that's all please Kasambula ensonga kinagambye ndi mwoyo n'okubunya enjiri ya lago okwambaza abugalubindi ensiraba obumenko bwe tuwangala nabo mu myoyo gyaffe wakoma gyogendako mu kyaki ati nga yinungi yina sapuli kyaki ngamba okuŋŋaana ebayire kyaki mubiri wakoma gyokuŋŋaana ne musaba kwa 3 sewe sibanga ddene 3 akavaayo nga musanvu kubanga waikola Katonda oyo naye okubanga omusaba ya tumusabe naye musaba nga olina byobala ebirala ate kuba mu luupu bizinesi jukira n'ekirala ezo bizinesi ensonga eno tukyali kulisa myoyo gy'abayuti kigambo omuluupu kyeki omuluupu ogaye kuba muluupu gwe kulobesa kuteeka ewantu nga gwe oli mu bracket mwasomako ku intersection set okye bayita universe ebeera waggulu kati set ziba sanku bweziti 2 kati nekubateekako ne kano kati obeera mu church gobeera mu luupu eyo nga buli time Sunday olina okuwaayo ekimu ekikumi ekiweebwa olina okugenda daily omusumba olina omubeezaawo kati church eyo engeri gye bavuunulamu n'ebintu bya church by the way lwaki sigenda mu church kati kankuwa ensonga ombuuziza nasembadde okugenda akugambye lwaki sigenda mu church engeri gye bavuunulamu ebintu mu church eyo engasa
bakugamba wofa ogenda mu ggulu naye wali bw'osoma bagamba bangassa nagamba ensonga kisaagala kusigenda nnyo mu kyaki bangassa bakugatta obwo make me kyankacebo oba nkyankalanya kale mu bwongo nti bagamba wofa ogenda mu ggulu kyokka twali mu biwandiika osoma bagamba when you die you live in heaven bwofa osigala obeera muki mu ggulu naye bali batugamba ogenda mu ggulu kibitegedde batugasa mu kyaki wofa togenda mu ggulu ogenda osigalako kuno ku nsi ensi yeggulu when you die you live in heaven bwofa osigala kuki you live in heaven ode statement eyo webagiwandiika naye musumba agivunula gamba when you die you go in heaven wofa ogenda mu ggulu ziye ekitabo birabe ayagala mbikunoonyerezeeko ebitabo otambula nabyo anti nga begamba enjiri yalaga twagala emyo ng'obutadde mu kuwakanya abafumba abasumba sibawakanya naye bw'atenga okuwakana jasiwaka nkolamu nnongosereza ensonga ne lwaki yesu we yajja mu ndagaano enkadde yagamba mubigendereko naye ze nkolamu ennongosereza bwejjukira yesu we yajja mubigendereko amateeka ga musa gaani gonna ne jasi ennongosereza gye tunokukolaki wala bava ku mulamu waliwo emyoyo egyawaba katino gikomyawo naye ate nga gyongera kuwaba kubanga ensi eryafuta ssente kana amakyaki agamu gali mu ssente kanze we neepima kanyambale mu ngalo njibeere wano njimanye nga nze so bible ogiyina soko gyo ku bible ani abasamize balina bayibuli yaabwe abasamize balina bible bayibuli bw'ogisoma n'ogitegeere kubeera mu mutwe abasamize kuli mbonge yennono muyina enyiriri payo enyiriri nga bbiri awo endi wano nga zikwata kuki azikwata ku mayembe kati nze kennyini nga manyi ogawanga ngambye enyiriri sigambye omanyi okuwanga amayembe bali bye bawandiika bagenda obiwandiika nga ate nze mbirina sibakugu bamanyi naye nze ate ndi mukugu nnyo manyi okugawanga owaye okozesa manya ki mu music alwamwita kasambula jeno ranka dansolo police enjiri mbunya ya raga tokompeyokko enjiri njibunya nyingi nakati bino tuli okwogera ndi mu kuyimba naye ne twade tunyumya obwedda tuli okwogera zino zibadde nnyimba okuyimba mumanyinga ki mukuyimba kusooka ombula okuyimba mukumanyinga ki omusajja odakuwa kapera kubanga takubuuziza ekibuuzo okuyimba okumanyinga ki wabuuziza nze nze kati omusajja okuyimba era okuyimba bannaye gwe kutya frontline CEO kibuuzo kiddemu okuyimba okumanyinga ki okuyimba kyekino wamma kati katugondeze mu bayuuti abo basobole okukima bafunye omukisa tebalinako ne dansolo polisti okuyimba kitwale kibeera nga onagamba nti kutuusa bubaka nga onagamba okubuulira enjiri nkulaga ndikulaga okuyimba kogezako bikufaanana okifune wulira omuntu akugamba wayi walufudde luyimba anti olemedde ku bigambo byebimu siyo luyimba ogera confusing abayuuti okuyimba kinga onagamba nti okwogera naye okwogera kulimu kwanjawulo okiddiŋŋana okuyimba kwe kuddiŋŋana ekintu okitegedde okuyimba kyebaite okuddiŋŋana ekibanga n'oluyimba lweddiŋŋana toluyimba kolansi nojja ate nomala kolansi ate nogikola ki nogiddamu ng'okwata oli ku layini okwata oluyimba oddiŋŋana ekitu ng'okwata omuntu layini asobola okitegeera kasambula obadde oli mu kuyimba obadde bino twogera naziba music brother obadde oli mu kuyimba obadde tuli mu kuyimba era kati twogere katandika okwogera kati obadde tuli mu kuyimba tutandika okwogera ebituufu tandiseka introduction now tubale ku introduction now tusokola kapera katandika omulamwa ebadde introduction leero bakulina obwera omusajja bayina gwe nze sikulabangako nga kukyazza n'omuntu n'akusirisa ebbanga eryo lyonna ng'olojja bulojja owaayi anti kakali agenze nankangamu agenze n'agamba ye ejjembe nga nange nina ejjembe ankazeemu n'etyamu nenga omusajja kasoke muwa obudde sooka munkubiremukko mu mbooko olowooza lwaki balonda omuzigo omusambu ne bagutumira kasambula era gumanyi kusambula biseko
Mukyamu nnyo kusambula busambuzi. Mpitetegeeza ki? Bino just nga omanye Ndaba erimu ebifaananyi. si musalaba. Ate empeta zonna zifaanagana. Anti era abaana ba Katonda tufaanagana, abaana b'emyoyo tuba tufaanagana, tetunakwawukana. Empeta za myoyo. Za myoyo. Tulaba mugezazise za bulijjo. Za myoyo. Kati nagambye olina mwoyo. Olina mwoyo gwe bakyaziza leero nti omwoyo ogwo wagufunye. Katonda akwadde omukisa ogwo ogwo omwoyo tegusobola okutuusa information eri abo abayuuti. Kweno live yo. Waliwo ekibuuzo kye bambuuzizza nti abakyala batusinga amaanyi. Abakyala batusinga amaanyi. Batusinga amaanyi batya? Naye mbagamba batusinga. Ogwo mulamwa ssebo tugenda gwogerako. Batusinga amaanyi mu ngeri Ffe abasajja musawa 24 batusinga amaanyi sawa. Abakazi nabo tebamanyi nti batusinga amaanyi. Naye ebitabo bwe byawandiikibwa byabateeka eno wansi. Ne balowooza nti banafu ku ffe ne batusinga amaanyi. Amaanyi ffe abasajja tuyina kye bayita power. Bo bayina kye bayita force. Kati agaabwe ga butonde. Kubanga omukyala agenda mu nsonga bw'ayita mu bijanjalo bivunda. Bw'agenda ku luzzi. Sinako bw'agenda mu nsonga. Wayita mu bijanjalo ati abina ebirime byo mu nnimiro bivunda. Ne bwali nnyo omupapaali kukola ki? Kuvunda. Kakati ne wopakeda bakyawo. N'abakeda batakyawo. Ekitegeeza nti eyo force gye balina eyo. Ge bayita amaanyi ag'enjawulo. Naye ng'okakasa? Byenjogera mbikakasa. Bw'alinnya eryato era lisobola ennyanja etabanguka. Kireeta okuba abakazi batusinga amaanyi. Ekyokubiri omukazi bw'akubira omubbi enduulu, omubbi oyo basobola omukwata. Omusajja eyiyo ne bwe bamubeesi ayongera kweyongerayo. Ekyokusatu omukyala omwana we bwagwa mu nnyanja ne bamunoonya nga talabika n'ajjayo amabeere n'agalaga ennyanja n'agisaba nti omwana wange njagala akomewo ayonke. Omwana oyo avaayo omulamu ne gudda ku mazzi naye nga takozesezza ddagala naye nkulaga force yaabwe balina kye bayita force. Ffe abasajja tulina power. Kitegeeza abakazi baba basigala batusinga naye nga nabo tebamanyi nti bakola ki. Era omukyala kakati kitegeeza abakyala abo balina amaanyi mangi okusinga ki ffe abasajja. Ffe abasajja tulina power eragira eddumira ffe ne tulowooza tusinga abakazi ki. N'abakazi batusinga ate bambi nabo tebakola ki. Tebamanyi nti batusinga naye bwe banaazuula nti batusinga era omukyala asemberedde nnyo Katonda okusinga omwami. Omukyala oyo asemberedde nnyo Katonda okusinga ffe abasajja. Anti kati kiraga anti era bagamba Sitaani ali mukazi wa Katonda. Bagamba naye si kye kituufu. Bagamba mukazi Sitaani wali. Bo bagamba bugambi olw'okubanga kati ate abakazi abo n'amagezi batusinga. Ddala kuba abasajja tebasobola kikkiriza. Anti kati obanga ate abasajja tussa wansi. Leka omuntu wabakyala nnyo olabika. Alaba omuntu w'emyoyo oyo. Alabika muntu wabakyala nnyo kati abasajja tatusiza naye kennyini oli musajja. Kiraga oli wansi wabaki. Anze siri wansi ndi mwoyo kingi ndi mwoyo siri musajja siri mubiri ndi mwoyo. Andi labayo. Era ebbeere ly'owayonka muwajja amaanyi. Okategeddako mbere kamena amaanyi ebbeere zinajja alina amaanyi kubanga mwoyo ula tuzaala mibiri tetuzaala myoyo kalobo zaala mubiri ogwo omwoyo gwajjanga gwego gwina amayese nebbeere mugamba nti kulisa omubiri ng'okyali muto mubiri si mwoyo anti ezimbi omubiri ng'okyali muto ndowooza ebbeere walisomako ku bebi obwongo bwo bwonna okutegeera gali amabeere. Okitegeera kyova ne basudde yayimba n'agamba okuyimba nayonka kuyonke. Olwo oluyimba olumanyi nti Nsimaya nava mu kyogero nkyekakasa. Akayimba ako kamanyi budde owedda. Okuyimba naye agamba yayonka kuki? Kuyonka. Ye si musajja yayonka. Teyayonka mukyala. Okategedde kati bwe nkuga nti nno omukazi asigala atusinga mu buli kimu. Kati omukyala kankubulye bwatusingira amagezi. Ffe abasajja ekizibu kyaffe omuntu bw'atakola ky'oyagala omukazi bw'atakola ky'oyagala afuuka musiru. Kubanga aganya okukola ky'oyagala naye bw'akola by'oyagala
nina kakazi waka kagezi byoyagala naye wokola byatayagala obeera musu agamba ate yo omukazi agamba buli wokola byatayagala agamba omusajja ayina emputu waggume naye tagamba nti tategeera ffe twogera ekyo omusajja oyo bane waggume si wa muzanyo tetuwasa mwana nga singa twali tuwasa singa byanafuya nnyo abakyala kubanga mu buwandiike bwonna bukulaga nti omukyala ali wansi mbulirayo bakabaka bameka bazogera nga bakyala bo tetugenda wala kati kankulaga obutonde bwa Katonda enjuki uliriza enjuki nkambwe nnyo naye ate kabaka waayo abamukyala bamuyita queen enswa zirina enkuyegeza amaanyi naye ziyina kabaka waazo bamuyita namunswa sisse munswa ani alinyira namunswa kati awo nosonge tujalyogerako edda soko maliyo okulinyira tekitegeeza nti nno gwoba osinga gwolinyira si gwoba omusinga okitegedde kubanga gwoba okwata emmere n'ogiriisa omwana n'agirya kyogamba abaakusinga olw'okuba omuliisizza oba omusinga kati namunswa terise munswa kati kitegeeza Katonda bwaba yakola obutonde ng'ekikyala yakitulaga wali nti kyamaanyi ffe kyatulema kutegeera kyova olaba n'empologoma enkazi yeyiggira ensajja okitegedde mulyannimire tubanga olina byoyisaawo ane njagala balaga nti abakyala b'amaanyi ne tebeetegeera bwe batunuulira obutonde Katonda bwe yatonda yajja akulembeza ekikyala waggulu bwe twatuuka mu bitabo ne bakissa wansi ngejayikubidde ku bakyalaga nti nno abasajja ate ba wansi nnyo kale ekirungi nedda kati bino byakutegeera butegeezi nnyo byakutegeera ki nnyo era kyova olaba gwe nalabye nga oli wa mwoyo nemmanya nti nno ojja kubitegeerera neera obitegedde jasi oyagala kuwakana jembe kasambula kasenkulumandwa jembe ly'emyoyo siri nene eryaki toddamu okuyingizanga Eva mu bintu ebitategeerekeka ate bitya kiriwa ekiriwa kirimu sitani ajjako Eva embuzi bagamba sitani ayigiriza Eva okulya ku kibala ku mulembe gwa kati oba okitegeera otya sitani yakema Eva okulya ku kibala bwe yakema Eva okulya ku kibala kati Eva najja n'agamba Adamu ekiraba ne bazibuka amaaso kano n'abagoba mu ggulu kati kibala kiki yamuyigiriza okulya sokoleke ebyo twagambe tuli mu kuyimba kati omulamwa sokokomewo eno kati omulamwa njagala kulaga kitonde kikyala nti kyamaanyi nnyo okuva n'olwaleero muve mu biwandiike mutegeere bituufu omutamiivu bwaki bwatamiira amufuka mukamwa alina kuba mukazi lwaki tebaleeta musajja anti kyengerizako kulaga nti abakazi bamaanyi ndeeta akalala gwekimanyi omuntu senga agwawo ng'alinga akubiddwa eyaabwe oba ng'eringa ensimbu naye ng'ali akugamba freezinze omwana omuwala ng'ali vagini yaleeta eddagala awo omwana omuwala embeerera mmanyi akakodyo awo kaakola omuntu oyo okudda engulu ng'omwana oyo takoze kakodyo ka buseegu konna wabula nga kyakoze nze kyemmanyi basaba balagirira ddagala wano asobola okumuwonyaawo nga tebamututte na mu ddwaliro nadda engulu ebibadde bimuliko byonna byonna ne bidduka ne bigenda lwaki era baleeta muwala yakikola amaanyi era abakyala okuva n'olwaleero tayimu eweddeko sejjembe senkulumandwa kasambula tuyimbemu anti enjiri yalulaga omusota gwakema Eva okulya ekibala sita bagamba sitani yakema Eva omusota yesita yakema Eva okulya ekibala gwekitegeera otya twamugamba lya ku kibala lya ku kibala nazibuka ate ekibala bigalaga nti bayibuli biri byawandiikibwa biri mu ngero yali amuyigiriza sex nti bakola bati niwe bati leo yayigiriza Eva oyo sex omwana gwe yasooka ozala teyali wa Adamu yali wa sitaani gwe bayita Kaini ensonga lwaki yafuna obujja okutta Aberi okitegedde
nti wano Eva mu kumuyigiza olw'ekibalaawo mu kumuggyako embuzi biki virginity yafunira olubuto mu kulufuna ogende Adamu mugamba nti nowekiti nabyentegedde okumanya n'okutegeera kwenfunye. Adamu teyalinda kumanya kine yatandikirawo okutegeera okumanya. Ogamba Eva yasiba Adamu omwana. Omwana ali wa sitaani. Sokoleke. Nanga kumulamu ogwo gwennyini okumanya ng'ebitabo bya contradictinga byo byalaga abakyala nti nno si b'amaanyi kyokka ate era ne biraga nti b'amaanyi. Mariya teyafuna amufunisa lubuto gwali mwoyo naye era Mariya yazaala Yesu. Okitegeera ati uliriza Mariya ye yafuna omukisa ogwo mwoyo okubanga amufunisa olubuto n'azaala Yesu. Njakulaga nti ku Mariya abakazi bwe bandikitegedde nti era be b'amaanyi basobola okuzaala omuzira. Maria tenkuwatira nkwe bya Maria okatozoli wa myoyo ofunye omukisa ne dasolo priest Maria alina abakyala nno Maria abakazi bakitegere nti b'amaanyi basobola okuzaala kati soka tuveyo mu Edeni tusobola kusonga ya Maria awe nsigala ngamba abakyala temuddamu kwenyooma yonna gye muli omuzinda eddoboozi lyange tebaliwulira bali gusika buli wamu. Abakyala kubanga newe bituuka mu byabufuzi benyooma tebeesimbawo beenafuya nnyo bwe babeera wa beenafuya naye abakyala bakitegere nti baki be bannannyini nsi eno kyova era ne Uganda bagita maama Uganda si taata. Okitegedde maama Uganda si taata Uganda kyova olaba bakondakita ba takisi mbaagala nnyo maama ogenda naye tobawulira nga bagamba taata ogenda kugambe maama ogenda okonye kantu ka Maria kati waliwo omanyigana ga nti ndi mu butamu nfuna obubaka naye Maria oyo we yabeerera n'emyaka Yesu ng'amaze okufa mwana we bamaze okutta omwana life ye yaddako etayali etya kati Maria nga tanafuna lubuto kuzaala Yesu Maria tanafuna lubuto kuzaala Yesu yali akola ki? Mbulira njagondako ekyawanda ebitabo byogera ku Maria oyo nakyo konyagalako akantu ako kawa obudde we yabeerera n'emyaka 15 myaka 3 amaze zaala Yesu afudde biki bye yali akola obuyekero obwali awo bwali bungi n'obutemu bya munda nnyo bakutidde omwana. Maria yali kabaka kati kansoka kugiyokomanya njaganya okuva ku nnono oba ku mirandira. Maria yali n'abakyala mu obwakabaka nga bwawambibwa Abaloma kalobaka kamukwambibwa Abaloma. Maria nga yali n'abakyala nawayinza kwogerera kyova bwe yazaala omwana bagamba da king is born king waaki kabaka waaki naye agamba kabaka w'Abayudaaya. Kakati abakyala mufeeyo nnyo okwogera ne Katonda bwe ziweranga ssaawa 9 ogw'ekiro temuve mu byokwebaka mwogere nnyo ne Katonda ali wamu nammwe musobole otereeza ensi eno abakazi balina katotereeza ensi eno awona bakazuukukira ako tekalina buzibu akokumakya kanamu nga besaba yaabwe kukeera ka 9 ako kugamba keera katoyawudde kusaba kikaaki toyawudde kusaba kikaaki sawa 9 okwe n'omusezi kekadde kazuuka ogenda okuyiikula omulaba ajja kugamba kekaddeko kusaba mba nsaba era twabakiririza mu Katonda tukkiriza nti omukwano Katonda yagutonda era lyessanyu ly'oku nsi naye baba baagala kusaba 9 abagambi kwogera na Katonda ajja kugamba okayo kubanga luliba butonzi akomwenda nabo butonzi obwo jjukira mugenda kutonda kuba kutonda mugenda Katonda muba kutonda kato yawudde muzuuke ku 9 akusaba mu ngeri ki toyawudde abantu bawulire Kasambula alina point bagambe muzuuke ku saa 9 mwogere ne Katonda kimwe mbagambye simusabe omukazi ogamba mukazi kato atonda kiraga tuzuuke ku 9 tusabe kati kiri bwe kiti bazuukuke bagere ne Katonda kati kyenjagala boogere naye kubanga ebizibu byonna ebitwetooloddeko fe abantu biva ku bakyala kubanga ate tebaagala kwogera naye so bwe boogera naye bagenda okukendeeza ebizibu
be bagenda okukendeeza ebizibu yes banyiikire bakyala bakendeeza batya ebizibu twagala nti ko twagala abayuti bakamanyi kubanga ali abayuti bagwa mu mukwano omwana afunwa n'agwa mu kayaaye wa myaka 15 omuyaaye gwaguddemu wa 25 n'atamanya ntono wa 25 jasa yagala wawumuliramu oli amulumiza omutwe gwatera okukola kyokusatirira ennyo kati soko banyonyola abantu abo badde okonyeeka bamanyewo nti kakati abakyala abo balimu ebizibu